ekizibu ekiri mu bintu ebyo ndi era kyobola bayo omulamuzi yabadde mugezi ekimala kyemmanyi simanyi oba bwe yakoze nga bwe ndowooza awo entegeeragana yonna ku musajja oyo naye bwe banaakola bate ne bwe banagenda ne bajjayo akasenya katonda kasenyesa omukazi tasobola kuwangula nti baziika omusajja we yagamba asaga mu busaazi kubanga omukazi si wa kika kya musajja bunyumya bonna anti mama agamba mwana we mukyala agamba mukyala anti kati nzigwe kati wooli mukwano gwo kati gwe wooli mukwano gwo n'omwana wo ani gw'olinako obuyinza mwana wange kyetolaba nti kuliko atamanyi kyali naye mubuufu bwe muwobo bayibuli ekyogera nti alireka kitaawe ne nnyina nagenda n'omukyala we mukulu ng'olwo mugenda okugattibwa nanti ate ono si mugatte bayibuli awo yono temukwatako kaba ye si mugatte twagala batuweere ku magezi nsambya ne munne mirembe kwagwe kojja w'omukyala guno twagala abaana abo bateere mu layini obufumbo bwabwe beere mu layini nga bwali so bampere ku magezi kyanaku nnyo okuba nti abantu abasinga obungi kyabalema okutegeera naye abakitegeera bo bakitegeera ojja kusanga abantu abasinga obungi abali mufumbo buteredde tekuli kajja mu social media bw'ojjanga mu social media oba ozze mu mazina ga nkima lwaki tobogiranga nze sirina kyenyinza kuluma oba kusanyuka nga bakubye omuntu bwati buli omwalo anene omukisa gwagukozese abasajja abo batugamba bagenda twala n'essoni ku bina okola ki twala ku bina ekimu kyagenze oba mukubeera amaziniremukko anti gwe olina kyewateeka mu bwongo ekitali kituufu kyewateeka mu bwongo nti bakugamba nti bajja kutwala ebikopo bine okutwala ekikopo tebagamba bugambe bakirwanirira ekikopo balwanirira kirwanirire n'okiwangula n'olyoka okitwala ate era oyinza n'okiwangula era ne bakikugjako nga bwolabye bakijja ku Senegal ng'akiwangula ebyo bikolewa mu Africa kojja anti era tetuli Zambia tetuli bweru wa ggwanga wa Africa ate naddala Bulaaya nayo bisoboka mazima ate Bulaaya gye nalinda byeko omuntu n'agenda okutandika omupiira ogusooka nga bamusalako ddobubonero 20 nga tazanya mupiira gusooka buli kimu kisooka mu nsi muno ng'oli asobola okukola ekozza ekisobyo kyekimu nga bw'olaba n'akuba mu ntabwe ne batagaba pene ne batagendako na muvaalo okwetegereza ate ekibonerezo ekisobyo kyekimu ne kikolebwa eri oli ne bamuwa red card ne bagaba ne penalty oli kugwa maani olugogamba kati ati ngezaako okulaga ebintu bisoboka nina mu 1986 nkolera nnyo mu bintu bye nalabako oliwa byafaayo nnyo Diego Maradona Armando yali tiimu ya Argentina yali ezanya ne Bungereza ne baleeta ekkoona Diego n'abuuka omupiira n'agukubisa mukono ne gunywa ne basonga mu center ne bagituuma hand of goal naye ate eggoolo era yanywa Ireland yali esamba ne Bufalansa yali 2-6 qualification Henry Thierry omupiira n'agukubisa mukono n'agaba gwali guyita koona bwe guti nga agenze nagwo bwati nga guyita n'agukubisa mukono bwati ne gudda mu pule n'agugaba ne bateeba ggoolo n'akola assist y'omukono kale ebintu bingi nnyo bisoboka era mu mupiira gwe gumu kati waliwo ekintu kye nalabye abantu lwakuba abantu ba Uganda bo si ba historian balungi mu 1978 no 1980 yali 87 ndowooza omupiira gwazanyibwa mu ngeri y'emu bwe gutyo ettiimu ensi ya Morocco buli lwebezanya final ebintu bwe controversy omupiira guba gundi wabawo badi obwenjawulo Morocco yafuluma mu kisaawe mu 1987 yafuluma mu kisaawe nga bazanya ne Guinea n'emala eddakiika 25 nga teri mu kisaawe ate bwe yadda n'esamba omupiira ne bagumaliriza
neyewangula ekikopo. Okay, welcome to the show. Amanya ze Ebron Brian ngabuli Jones zetu watamba game kondi wane niko kagato so nyuze bulize kabo kumetubamba. Abalabi baffe mbalamusiza nnyo. Mwebale kuyita munaku nkulu, mwebale kubeera nti ebisiibo mu bitwalaganyiza era tusaba Makatonda abibayise bulungi. Naffe gye tuli wadde tubadde bagonvugonvu. Naye tusaba Mukama Katonda byonna abikwatemu tubenga tutambula bulungi. Abasubscribinze n'abalayikinze tubagala nnyo nammwe n'abasharinga wamu n'abo bonna bakomentinga. Mukama Katonda abatuweere kimusinga okwagala. Amina. Kojja Kagato nga bulijjo nanyini bicycle kiiki kyenabagamba edda ekyamalawo abantu bazetamalaako takola ki okuba okuba essimu 0752 ng'ofuna bicycle kiiki ng'oyimirirawo nga okugulu kwa tripod nga teweereegwako olinga ebbanda omanyi nsonda n'ensonda ate ng'okuba ne ruufu zino bicycle kiiki okuba zilala tewali kyotasobola kuwa. Olwekyo mwekuumise bicycle kiiki yonna gye muli nga obudde bubuno mu mawanga agasinga obungi bwa butiti mulina okuba nga mutambula bulungi nnyo. Ssebo bwetyo bwentambula. Koja olutalo luba luseewo watu wa Nazaala n'omukyala w'omugenzi Bitanda. Mama agamba tetuziika era omukyala agamba tuziika wano. Omwami bw'ogamba Nsubuga Mitanda ate ombuza oli Ssennyonjo Bitanda. Omugagga w'e Masaka ye. Nsooka okusaasira ab'ekika ky'ennyonyi. Ninsaasira ab'ennyumba y'omugenzi. Ninsaasira abaana bonna mikwano gyabwe n'ab'eŋŋanda bonna nti kitalo nnyo okufiirwa omugenzi mu ngeri ey'ekikangabwa bwete. Naye ebyo byonna bijja kubeerawo naye siraba kibakaayanya. Awo tewali kyandibadde kibakaanya naye kuteekwa okubaako atamanyi kyakola ku bonna. Kwaba babiri lwaki tekuli muganda wa mufu akaayana ne babeera maama na mukyala. Kitegeeza nti ku babiri kuliko atamanyi kyakola ki kyakayanira. Twandibadde singa kubaddeko ab'ekika ky'ennyonyi nga bakaayana twandibadde tugamba nti bakaayana naye awo tebakaayana. Bano banyumyamu bunyumya bonna. Ati mama agamba mwana we, mukyala agamba mukyala we. Anti kati nzigwe kati wooli. Mukwano gwo kati gwe wooli. Mukwano gwo. N'omwana wo. Ani gw'olinako obuyinza? Mwana wange. Kino tolaba nti kuliko atamanyi kyali. Naye mubuufu bwe muwobo. Bayibuli ekyogera nti alireka kitaawe ne nnyina n'agenda n'omukyala we omukulu. Ng'olwo mugenda okugattibwa. Nanti atono simugatte Bayibuli awo yono temukwatako. Kuba ye simugatte. Bayibuli ebe yogera ku bali abagenzi okugattibwa. Babyogera mu maaso ga altar nga bagenda bakutte empeta bati. Kyobwatyo omukazi kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina n'agenda ne yeegatta ne bba. Ekigattiddwa Mukama Katonda kyagasi tewali alikikola ki? Mukama Katonda teyakibagatta. Kubanga sibagatte era abo Bayibuli awo yogundi tekolawo sibagatte. Ate ne bwe baba bagatte nga singa babeera era abagatte naye nga yasooka kuzaala bbali nga tannazaala baana woono gyafumbiddwa naye tebasobola kumwawula kumujja ku kika kyabwe bamuzaayo. Ne Bayibuli era eyogera kugamba tewali nsonga lwaki mwawula Oluganda. Mugatte lugatte Oluganda. Era walaba nga okwewandiisa okwaliwo Yosefu yagenda ne yeewandiisa ne Mariyamu mu lubuto lwa Yakobo mu kika kya Dawudi naki ne beewandiisa. Kitegeeza nti abooluganda babeera wamu so tebabaawula. N'olwekyo omukyala agenda Yosefu bwe baaziika Yesu bwe baaziika Yesu bwe baaziika Mariya eyamuzaala bwe baaziika gundi Yosefu simanyi oba bwe baaziika ne Mariya. Ate omukazi ye agamba ate omukazi tagamba bugambi. Baawe yamugamba aziikibwe wano si ku bijja by'ekika. Omuntu kakati nkugamba bwe nti ekika kirina procedures mwe kiyita emitendera mwe kiyita okukola ekijja. Owulidde? Ekyokubiri ekijja tekiditaminingibwa mukyala gwe baawasa buwasa kuba taba wa kika.
Omukazi tayinza kusalawo ekijja onaaziikibwa asalawo ng'ani. Yo mama w'abaana. Abaawo. Anti gwe tosalawo maama w'abaana, baana ba kika kya nnyonyi gye banaaziikibwa kuba gwe toli wa nnyonyi. Anti omusajja yaleka amukuutidde. Afudde bw'aba ye yakuutira. Omukazi bw'atugamba. Bw'aba bw'agamba then onaabiveeko. Omuntu yenna ne bw'eba kampuni nga mubadde ba business partners ne mukola kampuni nga mwembi muli wamu. Omu bw'afa shares ezibadde ez'omufu ono yazisigaza. Kati bw'aba yazisigaza contract yo n'omufu ekomaawo. Kakati oyo takyebalira mu famire y'ono kubanga gwe yali afumbiddwa ye yafudde. Anoonye birala. Anoonye birala. Ekyokubiri ekijja bwe kiba kitandikibwa muntu mulala so si nannyini kyo. Bwe kitegeera. Bwe njogera nti otegerekeka. Nze nyinza okuba nkitegere naye alaba yinza kati anti kyemibuuze mba nkubuuza kuba gwe host. Balambuliremukko. Omuntu atandika ekijja atandika alina baateekawo so si nga yeeteekawo. For instance, kati nze Kagatto bwe mbanga ngenda kutandika ekijja nga nina we nagula nti njala kutandikawo kijja, siyinza kulinda male kufa banteekewo. Ekyo mba sitandise kijja. Atandika ekijja asooka kuziikawo bantu baziikawo naye n'alyoka akola okulaga nti omwami oyo yali tali wiiringi kuziikibwawo, yafiirwa omwana naye teyamuziika awo. Ago mateeka oba emitendera muyita okutandika ekijja. Yali asooka kuziikawo oyo omwana we n'alyoka agamba nti nange bakolanga ki? Abaana n'abazzukulu wano. Ekyokubiri, Ssaalongo yenna tatandika kijja. Ssaalongo tatandika kijja. Ekyokusatu, omuntu alina ekifundikwa. Bwe njogera ekifundikwa muba muntegeera. Eyasikira omuntu. Yasikira omuntu. Kati mu gundi mwe twogerera okubeera nga Ssaalongo omwami ono, Mwami Bitanda yagenze okufa nga yasikira kitaabwe. Tasobola kutandika kijja ate n'aleka we yaziika kitaawe. Ekyo nakyo kikulu. Ekyokusatu, omuntu atali wa kika kyo takulaga wa kuteeka kijja kyo. Mukazi teyafuka wa kika okuva ddi. Kati ayinza okugenda n'asumika. Tubalabyeko abakazi abamu nga baziikibwa bajiji bafumbibwa. Anti mulaba balabe naye nga temumanyi lwaki baziikiddwayo. Kyekizibu ekiri mu bintu ebyo nti era ky'oba olaba ye omulamuzi yabadde mugezi ekimala kyemmanyi. Simanyi oba bwe yakoze nga bwe ndowooza. Awo entegeeragana yonna ku musajja oyo naye bwe banaakola bate ne bwe banaagera ne bajjayo akasenya Katonda kasenyesa. Omukazi tasobola kuwangula nti baziika omusajja we yagamba. Asaga mu busaazi. Kubanga omukazi si wa kika kya musajja. Tolina wonna bwe bakuweera buyinza kusalawo ani bamuziika wa naddi. Ate oba tayinza na kusalawo obudde bwe banaaziikiramu musajja. Ate olyoka osalewo gye banaamuziika. Ekyomukisa omulungi kakati ye gundi asalewo kooti ejja bagamba nti kooti ejja bagamba kuba ebyo biri tradition oba biri culture. Kooti teyinza bisalawo ne bonaaba ofa. Era yabiduseemu n'ebisinga omukulu w'ekika ky'ennyonyi. Kati omukulu w'ekika ye Mbaziira yaani omukulu w'ekika ky'ennyonyi mugezi. Bw'owuliranga nti gundi ye mukulu w'ekika aba atuukiridde. Oba muto oba mukulu aba mugezi. Katikkiro n'omukulu byanjawulo. Anti Katikkiro yayogera ku lw'omukulu w'ekika. Kati tebayinza kugamba nti mugende w'omukulu w'ekika. Omukulu w'ekika ate ebyo si yerevo ye.
Katikkiro yatuula oba bandi besebola no basindika ow'essiga ne Katikkiro ajja bagamba mugende mu ssiga lyammwe ow'essiga lyammwe ababuulire ow'essiga ate naye abagambe ndi mugende ow'omutuba waliwo ebintu ebimu nga bikoma ku leve eyo naye omukyala talina waayinza kwogerera after all bwe luba nga olukiiko lugenda mu maaso olw'ekika nga lwa muntu yafa nze gyembeera yonna gye nzituuza mbayamba okubuuza nti namwandu aluwa ajanga baza we kubayita kutulaga baana be yazaala awo era ne tumubuuza ndi bano bootugamba okakasa wabazaala wano kale ebisigadde tunaakubuuza so si kusalawo talina kyasalawo mu lukiiko olukiiko lw'ekika mukazi abalekalala kati agobeddwa tebamugoba wabula decision gyayala okuteekinga si buvunanyizibwa ne levo giveeko si buvunanyizibwa bwa mukazi oba bwa mukyala ow'omwami aba afudde omwami bw'afa semaka gwe mukyala we ne bwabanga gwe abadde asinga okwagala tolina kyoyinza kwogera ng'ab'ekika bateesa ku ngeri gy'anaaziikibwamu watya singa Bitanda Ssennyonjo ng'abadde mukulu wa kika ng'omukyala agamba nti ffe yatugamba nti bamuziikanga eno omanyi emikolo egikolebwa ku mukulu w'ekika omukazi ayogera sisitimu yeekola nga bw'eteekwa okukola ekyo kitegeeza ki kitegeeza omukazi akole birala ebikwatagana n'okuziikibwa kwa Ssennyonjo biri mu mikono gy'abakika kya Ssennyonjo abirabe bulabi kuba Padde Bitama teyali mugagga naye baakaayana batyo abantu buli lwoli lwagendera yagamba ekyo okugamba kyangu nnyo nange nnyinza okugamba nti wiiki ejja ngenda Australia naye mba sigenze okugamba kyangu n'okuteeka mu bikola nakyo ki era ebipande byolaba mu kibuga byonna byonna abo baali baagalibwa pulezidenti ne ba MP naye bonna baafuuka so okuteeka mu nkola kirala n'okugamba kirala ate kyakubiri tebagamba bugambi ne mukola kibagambye waliwo enkola eyitibwamu ennambulukufu kati omukyala alina okukola ekintu kimu buteejeeguula gye yazaala baana unfortunately abaana be yazaalayo abamu baafudde ate lema kukyayisa baana bo bwe wazaala eno n'abamu kutuusa kugamba nti after all n'abaana si beeno onaakola ki oyinza okuva mu lukiiko nga bagamba nti abaana si baayo ne bakugamba nabo bennyini bafunire gy'obaziika kuba gwe olabika wali buli b'olina wali wamanya dda gy'oli baziika kisoboka mulimu famire endalu nagamba nti okusinziira ffe abaana baffe tebafaanana batyo era n'abaana okufa kyajja ndowooza kubanga wabagaba wakyamu tolina kyoyinza kubagaba olwekyo nsaasira nnyo abaana b'omukyalo oyo abaasigaddewo abalaba nga taata waabwe tannaziikibwa paka olwaleero oba paka lwe balituusa okugamba nti bamuziike ng'ekizibu kiva ku maama waabwe atamanyi kyakola era atasobola kukimanya nti omukazi gwe baawasa obuwasa ne bakuleeta tolina kyosalawo mu famire ku kuziikibwa kw'abalo olunaku lwe bakugamba nti okufa kwe kubaawukanya naye ate okyafuŋŋanya enkwewuunya kyalemezaamu anti ne bayibuli gye wabadde oyogerako egamba kufa kwe kubakola ki kati ate ng'ofuŋŋana kyolwo nga nayo bayibuli egambye ekyo kuba kubaawudde toddamu kunyega kigambo mbu yagamba byeyayogera biringa mulamu birala ne bwe kuba gundi era ojja kulaba ne bwe liba omuganda awo agambira nti olimbula bazinga wandibadde wabivuddeko dda ng'oli wali okaaba bulungi buli omu agamba nti namwandu mumufunire kyalya oba oli awo ate ne mubano baganda b'omufu naye ndowooza talina baganda be
basinga mabade muddamu budaabuda oba ku kyalo kutekuli gasajja kayinza kusigala nga mubudaabuda ndi munnange guma fwe wetuli nga ba dangerous substitute si ba dangerous ate ogamba nti dangerous ate wakutya bagamba munnaye fwe wetuli ab'emitima emirungi ffe tuli basamaliya balungi naye awatali ekyo kyo kimalirako na budde oba baagala oba tebaagala omuntu ajja kuziikibwa waabwe wa musajja ate tebajja kumuziika nti wano yali aguzeewo kuba bwana kati ate yandibadde atambuza ekijja nti baliziika kaabalala yafudde kali mwagala buje mumutadde mumuteeka eyo ekisoboka kujja nga oli kujja w'omutala guno tulinawo obufumbo buli mu kuyuugayuuga abaana bano abaana ba social media bano twagala batuweere ku magezi nsambya ne munne mirembe kwagwe kujja w'omutala guno twagala abaana abo bateere mu layini obufumbo bwabwe mu layini nga bwali so bampere ku magezi yannaku nnyo okuba nti abantu abasinga obungi kyabalema okutegeera naye abakitegeera bo bakitegeera ojja kusanga abantu abasinga obungi abali mu bufumbo buteredde tekuli kajja mu social media bw'ojjanga mu social media oba ozze mu mazina ga nkima oba onoguma mu mikira ne kukoonako manya nti bajja kukoonyako emikira gy'enkima kyenjagala omanye nti mu social media abantu abaliko balalamu social media esaana baliggumite bajja kuvuma abo bajja kusensebula abo bajja kuyuzaayuza abo paka nga bakkiriza obintu byonna byonna ekiyitibwa omukwano ba relationship ebeera wakati w'abantu bameka babiri kati ate lwaki ogattamu social media eriko millions and millions nojinzamu kamera bw'obanga olina byoyagala okukola byonna byonna bikole ng'oli mu kisenge ne balo ng'oli mu kisenge ne mukyalawo bw'oli bifulumya n'obiteeka ku social media ne bigendayo lw'ogenda okumanya nti bulijjo omusajja gw'olina mubi muzibu lw'ogenda okumanya nti akakazi k'olina bulijjo obugulu bulinga sitro lw'ogenda okumanya nti bulijjo olina zzike mu nju tolina muntu bajja kumukuvumira naye ate abamukuvumira nga bo gye bali mu bufumbo banyumirwa anti kuba bo abaabwe tebabaleese bw'oba olina gw'oyagala tewali kimukuteesa ku social media nze kati ndi wano gwe olabeko mukyala wange nakamalako bbanga ki mukyala wange wali omulabyeko gw'omuyita mubi nze nina kye neewala nti saagala bantu balala kumwogerera bintu bitategerekeka njagala obulungi bwe bwe mbulabanga nga ndi naye nsigale nga bwe mbulabanga so si balala be bambuulidde nti bulijjo tomulaba nti obubakko bulijjo tomulaba nti akafuba kamubamba ogenda okwegereza nga kituufu otandika nedda olwo tokiraba naye ate lwakunyiizizza nga mulimu ekala okkiriza nakkiriza ebya social media bye yagamba nti wenna amatama agakkulanga eddubu wakulanga akawundo n'otandika obbiraba so ekyo tekikola kyemulina okumanya kiri kimu nti gw'omanyi kyewayagala ku mukyala wo gw'omanyi kyewayagala ku mwami wo lwaki ate obitwalira abalala bakujajinge abantu batono nnyo abajja okulaba omuntu oyo ku social media bamwogerere bulungi olaba baavuma bawaagundi wazaawedde baavuma bawa desire baavuma olaba zali yabeerako ne bamuvuma kuteeka bufumbo mu social media olaba baavuma gundi omwana mulenzi bawareema Dr. Amuza olaba naye bamwambalira kati abantu ku social media oba tomanyi kyokola bw'oteeka obufumbo bwowo kyolina okukola kiri kimu kyokka kumanya nti tebusaana kugendayo tewali nsonga ebukuteekesaayo abantu abo abavuma abamu sina bafumbo kafuna data bo baagala anoonya siringi 15,000 n'aziteekako afune likes nga walabuka bajja kwogera ebigambo ebikuvoola ebikukola ki oyanukule kati basigale nga babikulewe bamuzeemu ki kati labe kyagamba nga bagiweerera bagikola kugyongera muliro n'olwekyo si waba muntu yenna magezi era ojja kulaba abantu bonna abaludde mu bufumbo bwabwe nga butambula
nina ekyokulabirako kye ntera okuwa ali omukyalo omu ali mu bufumbo bulungi ennyo bweyagaliramu nebba Gombya wali balabyeko mu social media waliwo n'omukyalo omulala ndudde nga mugoberera mwannyinaze bamuyita Namutebi Senninde Rosemary ono yaliko mubaka wa Kiso w'abakyala toli musanga mu bintu ebyo obufumbo bwe tabuteeka muki naye omukyala yali vice president wa Uganda yabuteeka mu social media tebaamala mwezi ne basabula maama bavuma oli bali bavuma ne bwoba walungi wootya bavuma ate bajja bavuma ate tebannaba abamu bw'oba obagamba nti obwa social media tewali nsonga lwaki oteeka nti gwali mukwano gwammwe gwadda nti kale ogwaleero kamugulabe bwe gunyuma mujja guwulira mugunyumunguze ne mukamwa ensonga za musetinzi abaana baziwanvuya lwaki tonteeka ku profile owulirira ddala oli omugwagwa ng'agamba omusajja lwaki tonteeka ku profile lwaki tonteeka nja kuva mu ggalale ogenda kuvaayo bakuzzeeyo nga bakukwekweya ku mutwe nze kati ndi wano bwewepa nkambu kanve mu ggalale nga nkugamba nti nze nange mu mutima gwange nkugobyemu todda boti wokola koja ati kasuku ogimanyi gye bayita pilot kamanya akanyonyi ako lwe kava mu keegi kakomawo gwe oba ovudde gy'olina okubeera gye nkwagalira noonya awalala abayala kwemulisaako genda weemulise nze kati nze gwe nkumaze ate ngenda kufuna bataagala kwemulisa nga nfuna omulala bwebikola gwe bakugambye nti gweoyagala kuŋŋamba nti toyireti gye bagendamu negye batagendamu eruweebenanti kati bwoba kasi totandika okwemulisa oba ofuuse nga toyireti ya public ebeera ku kkubo asana yagendamu olina okumanya gw'ojja kulowooza nti okussa ku profile omusajja aba akwagala nnyo omukazi aba akwagala nnyo okussa ku profile bwote bwolowooza muteekeko mweteekeko abaana bagenda kuvuma balira bandi wakulanga kamuje oli wakulanga ekkonkome muno oli lwaliraba nti ekyenyi bulijjo kimulinga ekyeddubu oli akutugambe nti ze nakalaba obuuso nga kwonna bulinga obutaala bwa siyenta bavuma ate nga tojja kubalumba nti munvumira ki so nga gwe wajjayo oluba olukulinganga olw'enswaswa abantu bangi nnyo gye bali mu nsi bweyagala kugamba nti okussa ku profile oba okussa ku gundiyo ku nankani okussa mu social media noba nga akuteeka ku TikTok naki kyekiraga nti oli akwagala notwa mukwano bona zensimbu ono ye wange kakati anti nze ntegeera okusingako awo nze gwe nali nkwana sakwanira nsi abala tebategeera nze simanyi kuba nze abosi bakebera nze ndaba byange nze bwe nali nkukwana sakwanira nsi kukulaba era obufumbo kireese ekyo kukakasa buli lw'oyagala okukakasa ensi ojja kufuna bizibu bya ngeri ng'eyo ajja kukuvuma waliwo omukyalo omu yayagala okukakasa so ennaku zino bagamba mulwadde ali kulannama senga abantu baamuvuma kataba mutti ng'ayagala kukakasa buli akola ekintu ndi kakasa ayagala nange kambalage nti nina omusajja gwenjagala bajja kusooka bakuvume balyoke bavume omusajja weevume ekyamukuteesaayo kambalage nti nange nsobola okufuna omuntu anjagala bakuvume ojja okumanya bulijjo ennyindo ye eringa kifundikwa kya lubugo ojja kwagala okulaga nti okakasa gwe wakyawa bakugambe mukwano ate oba singa wasigala gye wava bajja okugamba oba oyagala okukakasa ekyo laba ono omuwala baavuma Chosen Becky kataba mutte naye nga yali akoze eki baatuuka n'okugamba nti kati ekikwambaza ebyo kiki batandika n'okuyingira ne bwayambadde ate bw'omussa ku social media omanya bajja kukulondoola balabe ekiddako kuba banyumira byononese social media teyagala birungi era ojja kulaba kati abaana abaasomye obulungi baavudde dda mu mawulire baabajjeemu dda bataddemu gundi ono
zoganya kati ye tasalako yakola. So tewaliwo nsonga yonna ekuddiza bufumbo bubuteka mu social media. Tewali nsonga lwaki obaako kyokola kyonna nkukubiriza gwayagala okulaba nti obufumbo butambula buwangaale nga teguliimu miroboli wadde emizoobe aboje mu media. Tokkiriza balo okukuteeka mu social media. Mwami gwe tokkiriza mukyala wo kukuteeka bintu byo mu social media. Bw'oba oyagala nnyo ebintu okumulaga kino nakiri omulaga ensi, genda mu studio mwekubye ebifaananyi ebisinga obulungi obitimbe mu ddiiro lyammwe ng'abiraba amala kujja waka. Ngasi ya media. Bw'oba oyagala okulaba nti olaga ensi nti mulungi nnyo, mutambule naye nga buli we mulagawo obeera naye muntu wo. Bw'otuuka mu kisenge mugambe nti kale oli muyitirivu, weyambule kyuka kuba 360 ndabe kola kino nga muli mu kisenge mugambe byoyagala byonna so si kale oli ajja kubuuza nti ebyo byamugamba wano tasobola bimugambiraka nga tolaba mutuufu. Ye bye yeekoza wano lwaki yeekoleza wano alinde badde ewaabwe kati balina gye basula. Nze n'okuntama bwantamu obwo olaba obwo bweyisaako bavumya abantu wano bavuma omwana muwala wange bamuyita Kalo Nakimera, Kalo Nantongo nga yafuna muntu we naye kasita bagenda ku social media yetabukamuko naye ate nga munne gwe yafuna si mwana wa Misaki. Naye Misaki talina mukazi. Amina. Wali omulabyeko mu social media nga yeetaddemu mu ebyo kubanga tanyumira mu kamera. Ajinyumirwa naye ebyerekereza muzi akoja tegwa manojjo tujja muzi olundi tutandikirawo akutemeremuko naye tujja okulema kubajjukiza bakama bafa bateka mu sente aba focus service events bagamba balete budget yo yona joyina yo mukolo bakole service ezokumukolo bakola ebifaananyi bakwata ze video batimba omune juice wamu ne bicycle kick eyo awuze koja yankola ko da era mpira da mu rufu gose olabuza kuwewanga bicycle kick ojja kubanga buli kyokola kyonna buli muntu akkiriza nti ono batandika okutambula nga bantu bakuyisaamu buzi bakusonga mu busonzi nze basongamu nnyo bempitamu oyo muzibu nnyo batya n'okutunulayo agamba nti oyo kati ansuza ntunula ansuza mu ngatto n'olwekyo ofuna bicycle kick ku 0752 432 owonye bantu ne bwonna otuuka okwekwasa nti omanyi ebikompola bigira nnyo manyi bwe baakubya no omanyi bamagundi penalty nze ne mpulira nga ne mukazi wange antamye budde bwanko bwa kiyongobero bwekwasa mbu ebizungiriza missile ezigwa ekkata bwe ziba zivuga munaye siba n'apatite. Funa bicycle kick 0752 432 weewaawo tujja kusukawo nnyawo mwadde balabi baffe balungi nnyo naye tuwerabire ku commenting okusubscribinga n'otujuwa ka likes. I sign out. Kusubscribinga ku Focus TV yani bingi